katuddemu tubawumuzeeko katono wabula tugenda balekerayo omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Festo Kalungi. Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Ndabeera mpuliriza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalungi mu kanyomero kaffe kano omukisa gw'omukono gwo. Leero njaga kusoma Zabbuli ya 37 n'olunyiriri olw'21. Olunyiriri lw'21 lugamba Omubi Yewola Natasasula nate naye Omutukirivu akola Ebyekisa agaba. Njagala leero tunulira abantu babiri, omubi n'omulungi ku by'ensimbi. Omubi bwe yeewola tasasula adduka ne yeekweka. Omulungi akola bya kisa n'okugaba n'agaba. Kyenva nkubuuza wo Luganda andaba ku Delta TV era ng'ompuliriza bwe weewola osasula tuula wansi otunulire abakubanja. Waliwo yabadde aŋŋamba nti nno waliwo omukyala omwami bajja banoonya mukyala we naye nga tamanyi n'ababuuza mukyala nga munoonya waaki nabamugamba mukyala wo tumubanja nga yeewola mu bibiina 9 n'atema sente za banne n'azikuŋŋanya n'azitwala. Omubi bwe yeewola tasasula. Kati gwanjegesa amaaso ku Delta TV olina birooni za kibiina za banka bwe wazeewola osasula oba okyusa amannya na bifo. Bagambye nti ate omulungi ye bwe yeewola asasula nava ne mukusasula n'ayamba omwavu. Kaakati gwe ze weewola wazisasula oli mubi. Buli lwolaba nga tosasula omanya oli mubi. Omubi bwe yeewola tasasula. Ekyo kiwulidde. Bw'obadde oweewola n'otosasula Mukama akubeera osasule ate otuuke ne ku level ekola n'ogaba. Kale tugende tukole tufune ze tugaba kuba toyinza kugaba ky'otolina. Mukama akumpeera omukisa.